Bannange embeera ya Eddie Muto yenyamiza. Tambiguma. Kasandika. Kisusse. Omusajja aba mugumu. Kisusse Namukasa. Kisusse. Kinene. Bannange. Tugenda kukomawo Namukasa. Teri kitagwa naye guma. Si yaabwe. Si yaabwe Namukasa. Bannange kimala. Basajja mwe kimala nedda. Twabawula kitu kibasasule. Twabawula ki abasajja abo. Eddie yabakoze ekimusajja wattu. Mwai Museveni mutabani wo kiki mwatuula tukibasasule. Kiki twabawula Mukama Katonda. Kiki twabawula. Kiki twawala abasajja mmwe bannange. Uganda yaabwe Namukasa. Tambiguma. Bebalina omusajja alina vawala. Bebalina ogibeeramu bokka ba tebalina kubeeramu. Manyi abadde mukwano gwo nnyo. Kyoyitamu nsobola okitegeera. Kitalo. Ye kijja kuggwa. Ye bannange. Amanya nze Dr. Senjobe Richard owa Biva Organic and Naturals Product. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku luguudo Ham Mukasa ku Biva Organic House. Olwanya gale twogere ku kakomera. Kalina obukoola butono ate era nga kalinako n'ensigo. Kali medicine konna fe twakakamulamu oil ono Cyprus oil tukolamu n'amajjaani Cyprus tea oba Cypro tea. Kayamba nnyo ku bantu abalina hemorrhoids. Muntu singa abalina obunyama obuzimba wofulumira abamu buyinza okuba intano nga tebulabika bwofuluma buleeta omusaayi kosa Cyprus oil okusiga ku hemorrhoids obwo bukuluma. Abalina stretch marks mugaba oil wakakomera mulungi nnyo okujjanjaba mugaba. Abatawanyiziba ekizibu kya muscle spasms, muscle cramps, joint pains olumizibwa ennyingo. Amajjaani gakakomera gakola nnyo ku arthritis. Nze Dr. Senjobe. Ku Megatron Call, subscribing, liking, kuramawulire agesigika musibye mutya mugamba mutya Namukasa wano. It's a beautiful Friday. Tubeera n'entambi. The orange cards. Yes, the orange card. Banyongeddeko erinnya eppya bampita the prophet. Manyanga gagenda yiti. Seba jjo nina kyenna prophesize nze nekituukirira. Hey. Kankulageko wano. Era kati abantu baagala kujja wange. Ba prophesizing ebiyinza okubeera owulira kyennayogedde. Tubuuza nti omusajja kyabadde kituufu okuteekayo ekivulu. Yakugamba nti ye yabadde yatudde gye yatudde yakoze decision ye eri executive n'agamba maybe it is the right time olwa ebintu ebirabiseewo essaawa zino byabadde tafunaako mu kaliya ye yonna. The moment essaawa zino zali mu kubanga awugamu maybe tikaliya ye yatandika mu 2015 abadde tafunangayo such a moment. Akati waliwo ekiseera ekituuka nga you have to seize the moment because it might not come back, especially oba twali tofunanga mikisa kiseejo kibeeranga mu mupiira. Bruno Fernandes olunaku lwaleero ng'agenda kukuba Bilbao golo 2 yabaya penalty wali wende ye mu kuprovidinga yakubye golo 2 Bruno Fernandes ejjo emu nga yaki ya penalty. Kati ngenzo keda ku machayo na jempise kisaasi ntinda bukoto Prophet. tambi nabbi era twalikoza yo church nobera nga gwagenda okutranslatinga lesson ekyandi baawo bamayi batusibeko gobubi kitubye ekiweebwayo sijja kusobola lutalo lwa pastor Bujingo lwayita babuzeka bananga abali ku Megatron musoka n'empayo munsasire simbadde sobodde kubeerako nammwe mu butereevu wano weeks 2 eziyise mbadde n'okusomozebwa naye nakuyiseemu so nkomyewo nate tubeere nga tukkaanya ensonga ez'enjawulo. Okay. So olunaku olwaleero we lukeeredde yesterday twabadde tuli awo ku Twitter eyafuuka X nga omwana apositinze Mohoz ng'agambye I captured no military commander like a grasshopper bracket natikamu ensenene if they keep on provoking us we shall discipline them even more. N'ayongerako wano he is in my basement learning Lunyankole you are next. Ng'agamba Kyagulanyi nti omwana Eddie Muto ali mu kuyiga Lunyankole annange
ebirevu bye bamusazeeko ebirevu bange ebirevu bye atambye ensonga eyo gyogerako ki nsonga nno ya nnaku ebirevu bye nsonga ya nnaku nnyo era buli omu waali alina okubeera nga ali very very worried buli omu oba okola ki oba okola ki beera very worried kubigenda mu maaso ebintu bitandikawo ebityo era byatandika ng'ebyokusaaga mukulu ng'atandika okuweereza ku mukutu gwo gwa X ng'ateekako obubaka obwo bwali butiisatiisa ojjukira we yatiisatiisa n'agamba nti Besigye waaviira mu kkomera agenda kukomerawo mu coffin n'agamba yeetaaga omutwe gwa Kyagulanyi ku lusaniya n'agamba agenda kusalako ensigo ez'omubaka Ssemujju Nganda azaagala testicles so abamu ne balowooza nti ayogeramu bwogezi but on the other hand bamusibako n'ekyebbidde on the other hand bingi ebikolebwa eyo baana bangi essaawa zino abali mu kubuzibwawo okuva akalulu kali bwe kaggwa nga tetunaba nakagendamu abaana abaakwatibwa ne basibibwa abamu bakyali mu makomera abaafa abaganda baffe bassentamu baafa n'abalala bangi abazze bayiwa omusaayi olw'abantu we batyo kyobalaba ntandikiddeawo nti buli omu waali beera ng'oli mweraliikirivu buli omu waali no one is safe saawa zino twali tulowooza nti ffeffekka abali eno be bagenda okuba nga banyigiriza naye era omukulu y'omu era ku mitimbagano gye abadde ajja awandiika obubaka nga n'abamu ku betwaligambye abakolera taata we nabo nga bali mu mbeera yakubatiisatiisa atiisatiisaako ko omukulu gwe bayita Erweru n'amugamba ajjamu kuba obugulu obwo oba butereere n'amuyita amannya amalala n'ebiringa ebyo so saawa zino tewali muntu ali safe eggwanga lyaffe of course liri mu buwambe institutions ezisenga zonna ziri mu buwambe tewakyali institution n'emu gye tugamba nti yeetengeredde eri independent nga bwe kyali badde mu democratic institution oba democratic country ng'eggwanga Uganda ekisinga okwennyamiza nti institution ng'eyo ey'amagye amagye ebibeera ng'ensi si ya military mu butereevu because tulabeko ko Idi Amin Dada we yali amaze okuba nga awamba Milton Obote yali amaze okuba nga ajjawo constitution mu 66 Amin ye yalina obufuzi nga bubwe buli personal nga tewaliwo institution n'emu yonna ekola it was a military government era nga alina State Research Bureau yakolanga emirimu SFC gyekola awo osobola okugamba nti government y'omukulu yali military, it was a military government n'obugenze nsinga zi North Korea ne mu ggwanga Uganda gye tugamba nti twatuuka kaseera mu 95 twekawo enkola oba ekitabo ekirimu amateeka agenda okuba nga gatufuga constitution ya Uganda tugenda mu 2005 tukomyayo ebibiina by'ebyobufuzi nga bigenda kukomawo bibiri nga bivuganya n'ebintu ebiringa ng'ebyo okubeera nga tebigobererwa amagye for example nti mu 2005 twali tuli mu kukola ennongoosereza UPDF Act basalawo amagye ganaabeerawo gatya ganaafugibwa gatya era ne bagamba nti omuntu yenna nga mujaasi any army officer talina kweyingiza mu nsonga za byabufuzi pozi nga alitayalinze era wanaabeera nga akikoze ne bateekawo ne process egy'okugobererwanga omuntu oyo akangavvulu kati nnaku nnyo nti no aduumira amagye the CDF yali mu kubeera ng'akola ensonga zino okuba nga apasecutinga bannabyabufuzi abayambi baabwe abawagizi baabwe ate n'abeera nga talina nansa okutuuka nti atuuka kaseera n'abeera nga akyeyagaliramu ng'alaba kiryokko kikola kiryokke twalirowoozeza nti nno munnange omukulembeze oba chief of armed forces yali badde nga atuyamba kubanga aziiza bulabe wabalaba bayinza okuba nga balumba eggwanga lyattu weebityo kugenda mu ntalo singa wabirawo obwetaavu nga waba afunye victory kyayinza okyewaaniramu naye chief army officer CDF okuba nga asobola okwewaanira mu bikolwa ng'ebyo eby'ekitiitiizi nti okutta omuntu instead of nti waba alina omusango agende mu due process amateeka gamulamule nga constitution weegamba nga taatawo ebintu byeyalwanirira
because ebyatwala taata we mu nsiko byali ensonga ezo ziyagamba nti obukulembeze obwali buvuddeko obwamini ne Obote bwali bujjuddemu ebikolwa ng'ebyo by'okutwalira amateeka mu ngalo n'okufugisa eryanyi w'ebintu taata we byamutwala mu nsiko mu 81 era okulaba nti nno ate ali mu kubanga yeenyumiriza mu bintu ebyo ebiri peti ebibi bw'ebityo nti osazeeko omuntu ebirevu ne weewaana ogenda mufukira agenda simanyi yeefukidde simanyi ate gwe Kyagulanyi gwaddako oli n'akaabira mukazi we ebyo n'obeera nga by'owuliramu emirembe ne pride nobeera nga oli proud of that kintu kyennyamiza nnyo nnyini ddala eri yabeera akikoze wabula njagala nkutwaleko emabega nga nkujuliza ebbaluwa ya David Sejjusa. David Sejjusa zali ennaku z'omwezi ndowooza nga 28 April mu mwaka gwali gwa 2013 ebiseera ebyo yali Chief Coordinator of Intelligence Services mu ggwanga erya Uganda era nga yawandiika ebbaluwa eyali yeemulugunya ku project gye yatuuma Muhoozi Project. Ebbaluwa eyo nno ng'agisindikira yali agisindikira yali Director General wa ISO ebiseera ebyo yali mwami Ronnie Balya yali yakabeerako okuva 2016 paka 2014 we yavaako then yamutwala nabeera ambassador wa Uganda Southern Sudan. Biki ebyali mu bbaluwa ebyo? Ebyali mu bbaluwa ebyo bye bitutuusizza mu kaseera kano ketulimu nti baabitulabulako. David Sejjusa mu bbaluwa eyo gye yawandiika ng'agamba Director General ISO akola okunoonyereza olw'ensonga yagamba nti waliyo abali mu magye abakulu ne ba government officials abaali batayagala nkola oba abaali bawakanya enkola eya Mwami Museveni gye baali bategeddeko nti agireeta ey'okubapaatiikako mutabani we nti yagenda okubeera president wa Uganda addako. Okusinziira ku information Mwami David Sejjusa gye yali akuŋŋaanyizza mwali mulimu amannya ag'abantu be yagambako mu bbaluwa eyo babeere nga bakuumibwa olw'ensonga nti yali akizudde nti abo be bamu kubali bagenda okutagetinga olw'okuba nti nno tebaagala project eyo egende mu maaso. Era n'agamba nti waliwo olulumbu olugenda okugenda ku Mbuya Barracks naye nga luteeketeeke nga baagala okuba nti nno beekwasa nti Namukasa gundi babeere nga babateekako emisango egyo n'abamu okuba nga bagenda kuttibwa. Mugamu ku mannya ago ge yawaayo kwe kwali erinnya lya Aronda Nyakairima yaliko n'agamba nti oyinza okufuna obuzibu. Kwaliko erinnya lya yali Prime Minister Amama Mbabazi yaliko. Kwaliko erinnya lya Katumba Wamala nayo lyaliko ne Sejjusa yennyini lyaliko. Kakati ogenda okulaba agamu kwaga amannya agali amanene agayogerwako be yagamba mu bbaluwa eyo yaleeta ensasagge mu ggwanga Uganda nti bagenda kubatagetinga either they eliminate oba batekeko emisango batwalibwe mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe. Mu 2015 Mwami Aronda Nyakairima General yatuva ku maaso n'afa yafiira mu nnyumba ya South Korea. Okufa kwe ne Ssaabazungu kyatankanibwa kwali kuvudde ku ki? Njogedde ku General Katumba Wamala nti mu 2021 ojjukira okulumbibwa okwamulumbibwa n'asimatuka bula muwala we n'afiiramu. Amama Mbabazi mu mwaka gwa 2014 ng'ensasage yakabeera mu mwaka gumu naye n'aggyibwa kuba Prime Minister n'amwamulwako bulungi nnyo baabumugyako webale nnyo. Kakati mu mbeera eyo omusajja bye yawandiika mu bbaluwa essaawa zino tutandise okubeera nga tubiraba. Mu kaseera ako Director General ISO Mwami Ronnie Balya yagamba batuuza meeting ey'omu bwangu ne mubeera muba army officers ab'enjawulo n'abakola ku security services ez'enjawulo ebintu ebyo ne babyesambajja nti byali biri baseless. Era ojjukira bulungi nnyo olupapula lw'amawulire Daily Monitor olwali lumaze okuba nga lufulumya ebbaluwa eyo ebbaluwa ya Sejjusa ojjukira baasalako Daily Monitor awe Namuwongo emmotoka ezajja zidroni zaani empitirivu nnyo ne bakwata kuva ku chief editor Daily Monitor nzijukira waaliwo omwami yali Risidel Akasaasira kwaliko ne Richard Wamambwa ne eyali chief editor yali Don Wanyama.
mudde wali byabaddewo kati Dodi Wanyama yakulira Egundi Vision Group genda maaso yali managing director I think si chief editor kakati nga ne ku side red paper nayo bagirumbye wana yo yafulumya ne red paper nayo ne basalako red paper abakozi kutandikira kwa yera wali byatusewo bita sources ziri dda bichi byonna era ne kivaamu ne bagana okurevealinga source mu kaseera ako n'engeri gye bafuna baluwa yonna biki then bafuna court order ne gira waawo court order ng'eragira Daily Monitor eggalwewo Daily Monitor neggalwawo KFM neggalwawo Dembe neggalwawo Red Paper neggalwawo era ndoza babigulawo after some 10 days Sajjusolonga naye amaze okuyitamu yategeera ati no wano bimaze okuliikinga n'akola ki n'ayitamu n'agenda e Bungereza abasinga ndowooza abagoberera ebyobufuzi mujjukira embeera eyo now David Sajjusa mu bbaluwa ye byali atuwoningako ne bajjeno abamu naddala abali historical abali mu NRA ne ba officials aba government ndaba mwami wa Patrick Amama Mbabazi bye baali basinga okubanga batya lwaki baali ba opposing the Muhoozi project bye tuli mu kulaba mu kaseera kano ng'omwana amaze okuyita mu ranks azisemba mwade rank esembe ya generali nga ne saawa zino obuyinza engeri eggwanga Uganda gye lifugibwamu essaawa zino oyinza okulowooza nti lifugwa first family yonna Mwai Museveni alina orders zaawa nga president wa Uganda of course ye mu constitution yalina okubanga aziwa mu mbeera eyo then adumira amagye Muhoozi Kainerugaba orders zalina okuwalina kubanga za kijaasi ziri mu gundi yawe line ya magye yes ne kati alina orders zaawa ate zidde eno ate ziri mu jurisdiction ye kubanga kati akola guno nagguli Edi Mutwe bodyguard wa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ye president w'ekibiina ekiyitibwa National Unity Platform ekivuganya ekibiina kya taata we Muhoozi nga mwegendereza mulimu tweet gye yawandiika n'agamba ye jjukira ebya PLO yewo nga agalabiwako amazzi n'agamba nti obuwagizi obusigadde bonna agenda kubanga bwa Mwai Museveni taata we era tewaliwo muntu yenna ajja kuyingirira bufuzi bwa taata we ng'alaba at his watch yabyogera nenga statement zali zimutwala direct mu court martial teyina kubanga azogera kati orders azikola ez'ebyobufuzi statements ez'ebyobufuzi ensonga za Besigye ensonga zaani ensonga z'abakaba baba kulira amagye bo tebakiraba tebasa kumutuuza anti kakati ye akulira amagye nyini ekyandibadde nga kimukabinga gali badde amateeka agateekebwawo naye nagambye mu kutandika nti mu ggwanga Uganda tebakyaliwo siga tebakyaliwo institution yeetengeredde bona biri mu nkwawa za Mwai Museveni ne family ye taata awa order omwana nawa order baba muto wa Mwai Museveni Mwami General Salim Sale nawa order first lady nawa order first daughter kale saba zino n'abakoddomi kati eggwanga Uganda awo tutuuse olunaku olwaleero abajjukira bulungi ebyafaayo mu 1981 Mwami Yoweri Kaguta Museveni yalina ekibiina kye bali bayita Uganda Patriotic Movement ekyo nno n'agenda n'atuukirira Mwami Yusufu Lule Yusufu Lule yalina ekibinja bali bakiyita Uganda Freedom Fighters ne bakonvaginga ebibiina ebyo ebibiri kwe kufuna NRA era 1981 ne beeyokya ensiko era mujjukira bulungi ennaku z'omwezi 6 February 1981 ne balumba Kabamba Barracks ng'ani aduumidde olulumba olwo yali General Salim Sale Kanwanaawo now 1986 ne bawamba obuyinza ne mu kuwamba obuyinza Mwai Museveni yalina abantu be 27 babayita the original 27 be yalumba n'ab'ensiko essaawa zino bangi ku bo over years nga gigendawo giyitawo abagamba naki nedda bitwakkaanyaako ngeri tulina okubeera nga tufugamu si bye tuliko abamu ne bagenda ne bavaayo n'abaabeeyungako later togenda ku Dr. Kizza Besigye yabeeyungako after 2 years after 1 year and some months 1984 n'abeeyungako n'abalala abajjanga kati mubamu kwabo n'essaawa zino nti mu bbaluwa ya David Sejjusa lwaki ba historical zaabo kwa bbaluwa ye kugamba nti ba historical zaabamu abali mu NRA they are opposing the MK project era mu bbaluwa ya Sejjusa eyo n'agamba nti bakuumibwe because bayinza okutuusibwako obuzibu kati ogenda okulaba mu mwaka 2023 4 5 the last 3 years
nga ba historicals abo abaali badde bateekawo embeera okwopozinga omwana essaawa zino byali mu kubeera ng'akola nga basinga bafu abamu bawaŋŋanguka abamu badefectinga katugende mu ba historicals abamu ku bantu be bajjukira obulungi abajjukira 001 mwami otututte mu history muwulira 001 ye mwami Museveni yakyaliwo ye taata era project ajagala bulungi akyali mugumu obala 002 yali David yali Salim Saleh akandanaho yakyaliwo era project ajagala bulungi nnyo yali 003 yali Frederick Jema mu 1990 nga yamaze okubala nga because bamukuba original 27 after 3 years 4 years nga government emaze okutulawo no mu ggwanga erya Uganda ye n'omulala era historical mu original 27 Paulo Kagame nabo ba creating RPF Rwanda Patriotic Front nga Rwigema yagikulembeddemu ne Kagame eyabo abatuusi abaali bagobebwa mu ggwanga erya Rwanda abahutu we bawambira mu 1957 somewhere there ne beekolamu bagende banunula eggwanga lyaffe kulijja ku bahutu era Frederick Jema attibwa ng'ennaku z'omwezi sizijjukira bulungi nnyo naye ennaku 2 nga bakagenda mu lutalo olwogenda okununula eggwanga lya Rwanda nattibwa engeri essaawa zino gyekyatankanibwa abamu bagamba kati gavumenti eriko essaawa zino egamba it was a stray bullet abamu bagamba yattibwa kigendeerwa bali mutabayingana eyamutta kakati awo abo nabo bali ku original 27 naye ogenda okulaba nti Paulo Kagame one of the original 27 era still oli omwana kyemu bibiri my uncle Paulo Kagame kitegeeza kati kwabamu kwabo alina support ya Kagame alina support ya taata we alina support ya General Salim Saleh kati abalala abaddako awo kuba historicals betwogerako Aronda Nyakairima one of them though yajja mu 1983 yeti yagenderawo muno mu 1981 oyesaba zino yafa era yomu gwegambye mu baruwa omukwaba abalimu abali bagamba nti tayagaliza mwana kubeera nti project ekola ki eitamu genda ku Pecos Kutesa embeera zo wezabeerawo yagamba nze genda kusigala bbali era MK nga bize project eyo Sajusa agenze nagamba nze kambibeere bbali musajja tutayogera esaba zino yafa ndowooza tuli mu covid mu 2021 yafa mu Augusto wogenda ku David Sejusa yawaŋŋanguka njogera nkubuulira ku baali badde essaawa zino abako kye boogera abamu ku historicals abalala Kahindo Otafiire ne historical naye omulaba naye Otafiire kwali ye akyaliwo naye tabita obadde olaba engeri gyamukubakubamu tamukkiririzaamu Kahindo Otafiire olaba Jim Muweezi neera y'omu ku abo ye waali yanyiga Newton tayogera waronda mukugambyeko eri tumwine era y'omu ku abo ba original 27 musajja watu yafa ensonga ezo wezaali eza General David Sejusa nga amaze okubanga awandiika ebbaluwa ye mu bigambo bya tumwine yagamba omusajja tumuwa amatu tumutwale mu tribunal tumubuuze ku bintu byali amaze okubeera nga anoonyereza tebamuwa mu kisoogo okitegeera abalala abamu baali baafa ogenda ku Tadeo Kanyankole yali afudde Adamu Waswa baali bafudde abo we batyo kati mu kifaananyi ekinene nti the original 27 abaali badde bateekawo ekkuuli kubigenda mu maaso kubanga bye byabatwala okulwana balwanirire eddembe ly'obuntu balwanirire enkola gavumenti egenda okutambulira ku misingi ng'egya demokrasiya ng'erina n'amaanyi mu bantu bye byabatwala nga limu kubanga abakuŋŋaanya sogede ku Gregory Mugisha muntu era y'omu ku original 27 era naye yatuka kaseera mu mwaka gwa 2045 naye n'avaayo era ssaawa zino alina ekibiina ky'obufuzi bayita anti eja awo kati ogenda okulaba nti mubali bonna ensonga ezabatwala mu nsiko Mwami Museveni yatuka kaseera n'azivaako nadda ku bibye era jjukira bulungi nnyo wadde Dr. Kizza Besigye nga amaze okuva mu ggwanga lya Kenya kubanga yali musajja musawo asomye obusawo ali ku Aga Khan awo naye ndifuna obudde ne mbanyumiza ku ngeri Dr. Kizza Besigye gye yafuna okusoomozebwa nga ali e Makerere awo abamu ku batabani ba Idi Amin Dada abajjanga okusoma e Makerere awo nga bambalina n'emmundu bakalakala nazo ku campus engeri gye bamucunyamu nali testing obukulembeze obwo era omukisa ye gwajjawo nti nno waliwo abali mu nsika abali mu kulwanirira Uganda etereere Kizza Besigye n'agamba ebyokkuba empiso kangira mbyesonyiwa kangende mu nsiko n'abeegattako mu 1984 era President Museveni waliwo yaweebwa obutwa omuntu yabumuvumula yali ani
Dr. Kanokiza Besigye nga bonna balala bakkiriza bagamba musajja agenze. Kati yakola dozi yaguba mukuuku gw'ebbaluwa. Era in fact na New Vision ne Daily Monitor bagufuna 1999 ogwali guchallenginga ebibi President Museveni bazzenga akola over the years vis-a-vis bibali bakanyizaako okubera nga amegattako mu nsiko kubanga meeting gye yagenda mu Museveni nga amaze okubera nga ave Nairobi ayise wano wansi ogenda eruweero kumusanga bayogerere ssaawa zaali 8 naye nga Dr. Kanokiza Besigye mukakafu nnyo nti nno ensonga ezimugjeyo ku busawo kujja kutereza ggwanga Uganda. Dozi eyo weefula mu 1999 Dr. Kanokiza Besigye kata atwalibwa mu court martial nga bamugamba nti lwaki awandiise ebintu ebigenda okuleeta obuzibu mu magye ng'ate akyali army serving officer. Yet Dr. Kanokiza Besigye yali amaze okubeera nga awandiika request ye ey'okumulitayaringisa mu magye nga tebannakubeera nga bagisayininga. Okitegeera kakati awo wonna ngezako kusigira bannayuganda ekifaananyi nti natandikidde wali ti ffenna essaawa zino tubeere mu bweraliikirivu obw'ekika ekyawaggulu. No one is safe olw'ensonga nti project gye baagala okubeera nga abaggusa ye project ey'okubeera nti nno obukulembeze bwa Uganda biva mu mikono gya taata President Museveni bugenda mu mikono gy'omwana bakuliyetinga Uganda ebeerenga dynasty. Tebibenga bwakabaka nti tebalonda oli yavaako no naddako ebeerenga dynasty abantu abasinga kibali mu kubeera nga bakola ki naye nga mu mazima agaliwo nti ebyo byawandiise abiwandiise naye ekisinga okubanga kyennyamiza nti amakuba amatuufu weegali nsinga Namukasa obeera ozizza omusango oba Ntambinga nzizza omusango weegali agasobola okuba nga gatutwalibwamu tubeere nga tuvunaanibwa. There is no way wogenda ku abductinga mwana wa muno edi mutwe n'omwabductinga n'omutwala nemusooka ne mumwegaana then n'okomawo n'otugamba nti omulina mu tokya chamberyo oli mukubeera nga omuligika basooka ne batugamba nti poliisi yavaayo negamba n'ebyogera byonna ebyo poliisi n'amagye information data waabwe takwatagana abantu basobola laba kuwa bali yali badde akwatagana naye kati yeeyo akabi ketulimu mu ggwanga erya Uganda nti institutions amateeka byasizinga okubeera nga bikola mu ggwanga erya Uganda baagala okupushinga Munnayuganda ku limit naye aga Katonda mu ggulu nga njogera wano ebigambo bino ng'ennaku z'omwezi 2 May 2025 ffe abasomi b'ebyafaayo we as students of history tusomye kuba tyrant mu Luganda nkinyonyola ntya abakulembeze abafuga embeera ey'ekisibira mu bbwa ba Napoleon tubasomyeko abayitirivu ennyo bakoze ebikolobero biyitirivu nnyo bassa abantu millions and millions mpitirivu nnyo baagadde okuteekawo enkola philosophies zaabwe okuzipaatika ku bantu naye aga Katonda mu ggulu akaseera nga katuuse kabeera katuuse kaba katuuse newe okwata edi mutwe n'omuggyako ebirevu n'omucunya n'okwata Kizza Besigye n'omusibira mu kkomera n'okwata Ntambi n'okwata Namukasa n'okwata whoever gwobeera okutte n'omucunya oba abamu n'obatta abamu n'obakola by'obakoze akaseera katuuka bwe kabeera katuuse kabeera katuuse. Essaawa zino gavumenti ya Mwai Museveni eninga nkoko ya mutamiivu esululira lukya sawa yonna bajire essaawa yonna mukirabanga amaanyi bino by'okukwata abantu nga ba edi mutwe ne abasalako ebirevu ne bakuba omusajja nadde eri ku X ne yeewaana mukiraba abamu bakirabanga ekikolwa mbuno ky'amaanyi ne kya butiitiizi. Essaawa zino omusajja yayimba oluyimba olwo olutandise okujja into pass bayita tutadde ku time bomb yali Kyagulanyi yennyini tutudde ku time bomb bomu eri awo nti again akaseera konna eri okukkirira wansi obudakiika gy'otuddeko nti woogirawo tegenda kubaluka ekigenda okuhiitinga eggwanga Uganda singa ebintu bino tebiikome teryakimanyi olw'okubanga Abannayuganda mu nkola yaffe mu DNA yaffe batukola nga tulinganga abantu abakkakka mu kungulu naye teri muntu mubi nga muntu mukkakka mu kungulu naye nga munda aboyiringa abeeranga obuugi obuliko olububi wano waggulu olukwatako n'omukono n'olugalo okwata matane gakuba wano kungulu lubeeranga olutayokya naye singa olugalo olusussa olugenda kwokya. Abannayuganda essaawa zino ebizibu bye bayitamu genda gwe naawe
simanyi mugundi wagiresi kalabi kafaanananga mmoze bano genda tujja kuddamu badde nkugamba nti essaawa zino bannayuganda bali mu kulumwa bali mu bulumi namukasa nabadde nkobera ku ripooti ya UBOS Uganda Bureau of Statistics abaana abasomye mu Uganda it is 1.7 million abali certified abasomye abalina digiri bali emitwalo giringa 87 abalina diploma bali emitwalo giringa 3 then abalina certificate emitwalo nga 6 somewhere there naye abaana abalina emirimu kwaba abasomye bili ebitundu ndowooza nga 3.3 ku 100 ate kwa ebyo ebitundu 3.3 ku buli 100 abakoze emirimu abali mu kukola emirimu gye basomerera bali ebitundu 3.6 kwebyo 3.3 ku buli 100 nti wasoma accountancy oli mu kukola bya accountancy okola accounting nosobola osanga omwana asomye accountancy oba asomye whichever course ng'ali mu wino akutte jeans atunda oba kitegeera not because teri muzadde ayinza twala mwana yembu nogendo yego okutunda jeans oba kitegeera niyo mwana olw'embeera mbere kunyigiriza kati waliwo abo mama oberekereza buli kimu basade oberekereza buli kimu ne bakuweerera ogenda osoma obeere ng'obbulula family naawe sako neggwanga nobeeranga emirimu tegikola ki tegiriiwo egiriwo abagikola tebakola gye balina kubeera nga bakola n'abakola egyo abamu ensasula eri wansi tesobola kubeera nga ebeezaawo obulamu bwabwe okitegeera olunaku olwajjo nga tukuza olunaku lw'abakozi President Museveni yabaddeyo n'agamba nti ayagala ba introducing minimum wage. Minimum wage weeri obuzibu bwerimu ekola mu nsi ezirina emirimu already. Tosobola teekawo minimum wage nga n'emirimu tewali. Ate n'akolera omuntu talina kyalya talina kyalya omuntu alina ateekayo embeera mu njagala nze kulya emmere nga mulimuko kakamula lya katonotono ka ovacado kateekeko already nga talina kyakulya kati eggwanga Uganda nti ebintu nga minimum wage bisobola kukola nga already emirimu tegikola ki tegiriiwo oba okitegeera soko creatingira abantu emirimu otekewe ebintu ng'ebyo ya minimum wage oli tegiriiwo bagenda kujijja luddawa bifaananako n'omuyimbi omwere yagambye nti mwabali ebweru w'eggwanga mukola emirimu ebiri eyo wala mwali mukolanga gumu ekitembulira abantu mazima ni wali mukomeo mukole emirimu ebiri bagulemu loole ogule loole otekeko kitanka otekemu amazi kigende nga kiyiwa amasi ogenda oyoze emotoka za URA nenga cost of fuel ogenda okukima amazzi ag'obwerere ku midumu gye yagambye okitege obalabalamu n'ogamba tuli kukina simanyi namukasa beba abantu bababira baweba noze batula ekyankwanzo baluddawa babulira philosophies bwezityo bagala okubeera nga bazibuulira abantu ninga kyennyamiriza ddala kati ndi bukubuulira embeera y'Abannayuganda abali mu kuboyiringa munda naye nga wano namukasa omusanga namukasa mukazi watwanyirira ayambadde kawivu ke ayambadde akago aseka naye nga tomanyi munda kyaddiringa nakyo genda naawe genda simanyi kabwa ka gundi kaba SFC kagala njogera ensonga kandeke banna nziguse enso ntuso kogera ku Bannayuganda nti bali bubi ne kabugola ama ebe communicating ati nako kali bubi tokala bayekana memagumba bambi sorry mbwa sorry baba katulaba nembwa eyagala naye bako kyeyogera eggwanga Uganda weruti berikola ki weruti weruli human rights violations nga tuli ku nsonga ya Eddie Mutwe ensonga ezatwala mu Museveni mu nso kulwanirira ddembe ya buntu Idi Amin Dada abantu abattibwa nga nabadde mpa abantu example y'omusajja gwe bayita Byron Kawadwa yawandika omuzanyo gwe bayita The Song of Wankoko oluyimba lwa Wankoko ng'ayogera ku bukulembeze bwa Idi Amin Dada obwalimu n'okutulugunya n'okutta abantu yamala okuguzanya mu ggwanga lya Nigeria yali akakoma ku National Theatre nga abakuza nga asanze Muzeyi Kagatto balya n'enseekeezi drone gya Idi Amin n'abajasi ba State Research Bureau yamuteekamu munda wayitawo ennaku 2 bamusanga Namambe ng'afudde kati ebimu ku bikolobero bya Idi Amin bye baakola Mwai Museveni abadde nga ajja ebimu abikola naye nga tabikola mu lwatu bingi bibadde bikolebwa naye nga tebikolebwa mu lwatu naye kati essaawa zino n'ensonyi zibavuddeko nti bakwata omuntu teyamututte mu mateeka mu mbuga ogenda okulaba weekanga bifaananyi ku X mbu twamusazeeko n'ebirevu ku ki yazizza musango ki tulina okubeera nga weebuuza so mbadde gamba ffe nga bannabyafaayo tusobye ku bakulembeze bonna naye endi abo bali tyrant naye endi yaabwe tebadde nnungi ojjukira omwami eyali amanyiddwa nga Adolf Hitler
Hitler afuga ndowooza 1933 paka World War II eggwa 1945. Hitler yatta walicho bali bayita the Holocaust yaliwo 1941 paka 1945 myaka ena. Holocaust kigambo cha Luyugo cha Greece mu Luganda chechi gwe mozeyo Greece mu Luganda chechi Luyonani kigambo cha Luyonani it's a Greek. Holocaust kitegeeza a burnt sacrifice. Yakwata zaali miliyoni z'abaju 6 n'agattirako miliyoni z'Abaromani n'agattako abantu abaali abalema the disabled n'agattako n'abantu abaali ba political descendants in total abantu miliyoni 13 n'abatta ng'abookyezza kibayita Holocaust. Teyakoma okwo World War II nyini miliyoni z'abantu 7 abaafa nenga yali abakudde olutalo Hitler. Hitler teyakoma okwo n'akola forced labor ne concentration camps empitirivu ennyo. Bino byowulira mbuno yabadde mu basement yange they are the modern day concentration camps. Abakulembeze nga bamuwoza babeera ne basements eza torture chambers nga ziri waabo. Naye manye engeri Hitler gye yafaamu. Hitler yeewa empeke yali ya cyanide empeke eyo tiyamumalira ngayagala kwetta tiyamumalira naye kuba ekyasi mu mutwe ng'olutalo lumulemeredde namukasa. Omusajja owokubiri baali bamuyita Joseph Stalin. Joseph Stalin oyo yali mukulembeze wa Soviet Union okuva 1924 paka 1953. Hitler bye yakola ne Stalin bye yakola. Stalin yenyewe yakola bali bakiyita Holodomor famine 1932 paka 33 n'ateekawo enjala eri deliberate what we call deliberate famine bali bakiyita Holodomor famine era abantu miliyoni 3.5 ku miliyoni 6 ne bafa enjala. Joseph Stalin teyakomaawo n'akola kye bayita the Great Purge 1936 paka 38 purge. Abalaba abatera okulaba movies ku munno wachi kuliko movie gendo ojo bagita the purge day. Olunaku olwo nga woba olina ekiruyi ku muntu balutekawo nga public holiday nga olaba birthday saawa 24 wobeera olina ekiruyi ku muntu omulumba n'omutta tebagenda kuvunaana. Nti woba olina ekiruyi ku mmoze nga badda kusasula bubi mulumba kwolwo yene lujja mu Uganda tulinza okutta waliwo bano ba YouTube abakumanyira n'okitegeera nti kibeera ekyo kikyala bwogera n'akabalangu saawa 2 mwezo munya nende ekyo yerusa kyerusi n'ekikono okyeru tweyongereyo. So yakola the Great Purge eyo in fact millions za emitwalo gy'abantu gyali 8 abaafa. Oyo yali Joseph Stalin. Omukulembeze omulala amuyita Mao Zedong yali wa People's Republic of China 1949 paka 76. Ono yakola kye bayita Great Leap Forward. Great Leap Forward eyo nayo yali yakulumisa yali campaign yakulumisa aba China njala. Nkubulira kuba kulembeza abaze bakola ebintu ebyo ne endi yaabwe gye yali bali bachayina mu kusaaga. Zadongo yafa 76 yafa na stroke nga embeera naye egizeje yamulemerera stroke nemukuba. Waliwo omwami Idi Amin Dada oyo bannayuganda bamanyi n'ebikolobero bye yakola sijja kumugendako nnyo. Bashir al-Assad Syria 12 paka emyaka 24 Syria civil war ebaddeyo ng'abantu 5,000 ku 6 bafudde bala chemical weapons attacks zakoze omwali sarin ne chlorine gases zakozesezza okubeera nga abantu nga 12 baafa bala torture mu makomera n'ebintu ebirala biyitirivu nnyo balo bombs ze yakola. Then Robert Mugabe of course naye engeri yakomekereza mu mwagiraba genda ku Gaddafi lakuba ebintu bya Gaddafi bibuzabuzaamu ko abantu buli omu alina sentiments ezize naye kyengezako okugirayo ekifaananyi ekinene nti we've had leaders tyrants abakoze ebintu nga muhozi bali mu kubanga bakola essaawa zino naye endi yaabwe teyali nnungi. N'olw'ensonga eyo nti wakati mu kwagala okubeera ng'oyagala okulaga amaanyi ng'amaanyi oyagala kugalagira mu kubeera nti nno amateeka agafuga eggwanga agaliwo ogatyobola okutuuka ku ssa eryo oba okwatira omuntu n'omusalako ebirevu n'omucunya n'obeera ng'omukozesa ng'ekyokuzanyisa nti yagambye muno yiza abakuba ebikondo bakiyita batya gwe mukiyita muti ekyo ebikondo kino kintu bakiyita batya punching bag. Yagambye mbu
mukosaga punching bag adi mukotekera Kyagulanyi mu bikonde edi mutuga bakubamba bati si ayina olubuto kati wobeeranga ebyo bintu byoli mu kwenyumirizaamu Namukasa Kyannaku Namukasa Kyannaku nenga kyenyinza okugamba wonna byonna banaye mu bikole naye akaseera kagenda kutuuka bannange Mwami Museveni ne mutabani wo temutestinga bannayuganda kutuuka ku kino ekimala Mwami Muhoozi enensi temugenda kugikungula tebalinaako mugabo nagambye omuntu ejjo nti buli munnayuganda ng'azaalidwa Namukasa nawobeera ozadde omwana essaawa zino omwana oyo gw'ozadde omugabo gw'alina ku ggwanga Uganda gwenkanankona nayo maama wo tewaliwo muntu mu ggwanga Uganda alina mugabo kusinga munne tewaliiwo temugenda kweteeka mu kaseera kakagala kulaga bannayuganda mbu Uganda yo yammwe kyaggwa Uganda si yammwe Uganda yaffe ffenna ebintu ebyabatwala mu nsiko byebiriwa byebyo abannayuganda abattibwanga bino bya nkola ya kubba bululu nkola ya nguzi nkola ya nepotism ate saawa zino mbeera mutanga muli mu bikubisaamu emirundi egisukka ne mu 3 bannange tweddeko at least ekiba kiganye tubeeremu ak'obuntu tuzadde abaana mugenda kusiga obukyayi katuli mu mbeera Namukasa Uganda okubeera nti tulina ethnicity groups empitirivu nnyo ogenda kusanga essaawa zino ng'omwana oyo edisebuwufu omwana Omuganda omuntu amutulugunyiza gwe Muhoozi Kainerugaba ogenda kuteekamu sentiments endala mu bantu babeere nga bakyawa abantu abalala batalina buzibu tudde mu tribalism gye tutayagala kubeera nga tuddamu era mu luyimba lwa Kyagulanyi lunalinnyonnyolako yagamba nti I am not your enemy totunuulira bubi olutalo lwe tuliko lwansi lwa ggwanga kulitereeza tulina kubeera lw'amawanga nti nze Omuganda nkyawa Omusoga oba Omuganda nkyawa Omunyankole naye abantu bano bagenda ku representinga bubi abantu abo embeera ereme kubeera nga yeewalika be tutalinaako buzibu mudde ku baana ba bannammwe omwana eyazaalibwa omuntu omukwate omutokyalinze mu mbeera eyo omuggyeko ekintu ekiki eky'obuntu dignity yo ng'omusazeeko ebirevu atalina kyakoze musajja wattu naye ng'ate mugamba mwatereeza systems weezirimu oyo twebagamba institutions zikola bulungi nnyo era muzeeyi yasinga tumwongere n'akalulu essaawa zino ekibuuzo ekisinga okubeera nga kikulu Edi Mutu yazizza musango ki waba yaguzizza fine then waliwo due process olaba ne wobeera osse muntu tewaliwo omuntu alina lukusa lukubeera nga lukujjawo unless nga kooti esazeewo era ne bendaba bali ku misango gya madda ne bamuwa ne beyiro webale nnyo ly'eggwanga eririna amateeka wembeera nzizizza omusango ntwala mu due process oleeta obujulizi obunnumika nti nakoze omusango ogwo kooti wekizuula ne bukubamu nga butuufu mpeebwa ekibonerezebwa ekiŋŋwana si byakutwalira amateeka mu ngalo Mwami Muhoozi olw'okuba olina ebyambalo ebya ssente y'omuwi w'omusolo n'obeera nga bye weeyagaliramu n'obeera nga gw'ofiiringa proud tino namutuusizzaako kino bye muli mu kusiga abaana bamwe bagenda bikungula n'abazzukulu omusajja bamuyita Jay-Z yaluyimba mu luyimba baluyita New Day nga line Kanye West album ye bagita The Throne n'agamba nti sins of our fathers make our lives 10 times harder ebibi by'abataata baffe bireetera obulamu bwaffe okukaluba emirundi nga 10 kanawe imagine Mwami Museveni ebintu yakoze bannayuganda byonna naye kati essaawa zino n'emboozi zayogera oziwulira ngenda wa Yesu ngenda wa Katonda ngenda balekera Uganda zeze emboozi zaalimu ne kakati abantu abalala bavudde mu ye manya obukyayi abantu bagenda obbabako nabo ate twaligambe kale ebibi byali byoli tumuleke ne kati nayo n'omwana oyagala kukwatira awo dde mu bintu byebimu ate gwe ate abaana boozadde n'abazzukulu bagenda kuwangaalira luddawa banaawaŋŋanguka babeere luddawa buli muntu alina kubeera waabwe ne bannayuganda ssaawa zino abali ku byeyo tebali ku byeyo muno baagala nnyo wadde ensi ezo nnungi okusinga Uganda naye tebali kintu kirungi okusinga waka bagenda noonya kawogo bagenda kunoonya kasente bajje batereeze ewaka kati mmwe abamwe bagenda kuwangaalira luddawa nga musiza obukyayi bwe buti ku bannayuganda abannayuganda bazizza musango ki be baggyemu ssente ne ssente zibabeezezzaawo tujjukire we baali Munnayuganda gwe atunda ekikomando gwalina kati golina saaluuni bakukana omusimbi misolo sente ne zikuŋŋana nga mpitirivu ne zibeezaawo abantu abo gye babeera the cost
of our taxpayers money ezibeeza abantu mu position ze balimu amamundu ge bagula ebyambalo bibagula ne babikozesa against bannayuganda. Kitalo nnyo tuli mu kaseera kabi buli omu gyali beera mweraliikirivu naye mu kubeera obweraliikirivu abaganda balina olugero olulala olugamba nti obulebevu bw'olujegere ge maanyi gaalwo. Temugenda kulowooza nti no bannayuganda because mulimu kukola all these atrocities tebalina kye basobola kubanga bakola. Ne muddeyo ne mwewaana ne munywa omwenge gwe munywedde ne mugamba abo twabamaze kasa twakutte gundi kasa twatta gundi kiwedde. Ekigenda okuva eno wansi olaba onyigiriza nnyindo kiki kyereeta omusaayi. Kakati abantu bannayuganda mujja kulowooza nti mugenda kukola bino byonna bye mukoze Ntambi ayogeddeko yo bamukwate oba bamutte biki. Yes, ogenda kutta Ntambi omulala agenda creatingibwa because ensonga Ntambi ze yayogerako zikyaliwo. Kyagulanyi n'obeera gosse omulala agenda kujja ng'alinyanga naye Kyagulanyi because ensonga ze zimu era Kyagulanyi ziyalwanirira weeziri. Nga naye wagenda mu nsiko n'olwanirira ensonga ze walwanirira ate noddamu n'obikola byebi katukomyewo tugenda creatinga ba Museveni abalala bagenda okugenda bakole kye bagenda okubanga bakola nga nawe bakola kye bakola. Ge mazima ze kubulira ebyafaayo nga student w'ebyafaayo kubulidde engeri gye bajja mu buyinza bye bali bajja okulwanirira ebyatwala bali abakadde ate kyewuunyisa nti n'essaawa zino bye bimu bali mu kubeera nga bakola ki nga bakola. So sitwaliyagadde bannaffe mutujjemize titwaliyagadde kutuuka mu mbeera gye tutuukamu ssaawa zino naye nga King Saawa yayimba bannange ekimala namukasanzikiriza nkoma. Kati mpulidde leero waliyo okusaba balinayo olukuŋŋaana ku NUP togenze. Bebino ebyambalo byenyambadde The beards were the first thing the boys removed after he finished crying and urinating. Yafuse no foka. If you see Eddie's head, now he looks like an egg, totally clean. Bamusaze n'enviiri. Byonna byogere. Eddie started crying as soon as the boy grabbed him. His Runyankole is improving these days. Kabobi is our boxing match still on. I can release Eddie now. It will be unfair to me and him. He's learning Runyankole and we are both training for Kabobi. Eddie is looking very smart these days. The boy have turned him well. He salute Muzei's picture every day before breakfast. Akubira ekifaananyi ky'omukulembeze salute buli kumakya. Next is Kabobi. I've never joked in my life. I don't know why people think the tweets are jokes. I haven't started. I still have to crucify him. Learning Runyankole. Tambi tokaaba tukole tunyoke. Naye nga temwerabira bannaffe aba Biva Organic basangibwa wali e Mengo ku bigoma bya Kabaka oba wakayisaawo ne weegerako emmaaso katini obatunda omwenge omuganda ojja kuba olaba amaka gaabwe. Aba Biva Organic bajjanjaba endwadde zonna nga bakozesa obutonde bw'ensi. Olina sukaali, pressure, asthma, ania byonna. Nabaddeyo kejjo nange ku Biva Dr. Senjobe nsangawo abantu bayitirivu naye nga baŋŋamba kimu Ntambi webale kujja ku witness nga musajja awonya. Abantu nga bazze kubanga bamwebaza waliwo omukazi yabadde ava side ze Masulita nga alese n'enkota y'ettooke n'adamba n'enkoko ng'aleetedde Dr. Senjobe kumwebaza. Omukyala oyo bambi alina muwala we ng'alina obuzibu mu kuzaala like enseke ng'alowooza muwala we ali mugumba naye we yajja wa Dr. Senjobe awo ku Biva muwala we n'amuwa eddagala. Ate ekirungi akozesa butonde akozesa mmere. Omukyala oyo in fact yazadde n'abalongo omukyala oyo. Maama yambi yabadde azze nga azze kwebaza. Waliwo n'omwami gwe nasanze yambuliddeko erinnya lye mu Charles yabadde abasaidize yo Mbalala. Imagine kuva Mbalala okujja kati yalina obuzibu bwa prostate enlargement
nga yali afuisa nenga awulira obulumi nga this blood ambwejjula mangu bikibambi we batyo nga alina obwo waliwo benasanze ebonga bagamba ate ffe twali tetumalako bulungi mu nsonga z'obuliri ne Dr. Senjo benabeera nga atujjanjaba so bambi ekirungi kye nga woyogedde nti ajjanjabisa obutonde ate akola bulungi nnyo abantu bambi bajja okubeera nga bebaza banaye so gwe wena ng'olinamu akayi kona because omubiri bagamba nti asiika obulamu tasangalo kona koowulira akakuluma bategenda kubiva kubanga bajjanjaba almost endwadde zonna nga tebajjanjabisa butonde basangibwa side zaawo Mengo ekizimbe kiwanvu nnyo abamanyi BBS terefayina weeri okiriyamuko katono weekati nokwata ku side ya kkono ojja kubeera nga ekizimbe kya biva n'oba oliawo n'obuuza biva be balirudda kasitotukawo ku bigoma bajja kugamba nti weewo biva obeere ng'oyambukira awo ku munno waaki tulinayo ku firimu empya yes munno waaki waliwo movies empya waliwo movie bagita Havoc bali mugende mugirabe ya kabaka Tom Hardy era waliwo ne movie series egenda kujja bagita Mobland era ya kabaka Tom Hardy oyo so of course ne films zenda twogera ku munno waaki twogera ku mutimbagano a platform ekunganiro ya films z'abana vijje ba Uganda bonna vijje ne oba yali yakubulako ku munno waaki tumwina into tulina ba vijje 50 kwebali Junior kwali Jingo kwali Emi kwali ISP kwali vijje uliyo kwali vijje Muba vijje Chimuli vijje Barosi vijjani buli vijje gwali ode vijje kuli sweet vijje Shaukanli bona bali ku munno waaki n'olwo ensonga eyo munno waaki ekirungi nkimuntu akigonza obera nga oli ku simu you can access munno waaki ngolabira ku simu y'abantu abalabira ku simu yes ofuna bufunyi application gyozigulire gyozifunira abali ku iOS oba iPhone app gyeri ya bwerere app yaffe then ne ku Android ya app gyeri ya app ya bwerere kyokola omala okubanga ogifuna ngofuna email address yo ngogiteekayo wali ne password wali nga ekupromptinga from this stage kweddako then ngozanya movie nga bagamba tuweyo kasente mitwalo gibeere 3 jokka buli mwezi you can pay as many months as you can but omwezi ogumu bwe guti gwa mitwalo 3 gutandikirako credentials zojuzawo no ku masimu nti email address ne password so ogenda okuteeka wali ku website ngogenda ku www.munowatch.com no ziteekamu sakona mabaina smart TVs abantu kati balina bi TV gagadde waka ngoteekamu abana nga balaba eno Jingo ere mu kisenge nga golaba vijje Junior ali omukozi ku simu nga nina ali ku mutaka ISP webale nnyo nga amaka gatinta nga mulema kutambula kubaka tisaba zino sachiwita yafa tujesiga bulungi nnyo so munno waaki bannange mubeerenga mujeyunira ejja kubeera ebakola bulungi tulina banaffe aba H&K Pro Cleaning Solutions H&K Pro Cleaning Solutions in fact mozengenda kuwa kathambu kagundi kano ka squeeze back okantereyo abantu badabe namba y'essimu abaami bano kyasinga okubeera nga bakola kwe kuyoyota n'okwoza basobola osobola bayite wakaawo nobaga bannange njagala mutandikire mu kisenge mudde mu ddiiro mudde ku lubalaza mudde mu lujja nga bagenda buli kafuufu akali ku kintu kyonna bakajjawo olina sofa set simanya bana bazanyira muzaddugala olina carpet oyimmere yayikako bikoze ebitabo ebyo babigira oyagala kufuuyira bikubi byonna abana aba H&K Pro Cleaning Solutions bagenda baba kikolera bafuma wabweru simanyi balcony simanyi veranda yaguba simanyi olujja pavers simanyi mategula waggulu bano byonna simanyi goyina mamotoka mangi nyo oyagala bagoza bajja kujja bazoze abama pikipiki byonna so bano bakafuru abamanyi kye bayita okwoza okuyoyotera ddala ebintu byonna ebisaana okubanga biyoyotebwa so bali ku namba y'essimu 0758840308 in fact ngenda kuko kateekeyo basange baside zaawo Bunnamwaya gyogenda okubeera nga obasanga okulyana Bunnamwaya police station saako nammwe mukono mujja basanga Nasuuti Kanaana be bannaffe aba H&K Cleaning Solutions waliwo abalala betulina okulanga aweddeyo ndowooza bane tusinkana olungi musibe bulungi mweraba